okwebaka bekutuuka gwe wasulawo okwebaka bekutuuka okwebaka bekwatuuka nemwebaka neyebakawa nawe newebakawa kushitanda yeyebaka newebaka ku kitanda naye gyeyebaka kitegeeza mwasula ku buliri bumu mwenna bikaabya amaziga kulaba ogenda kukaaba bakubanga bakolanga yakolanga ki oba bakolanga kyanjo basiyine ngaliwo abantu abalala biki ebyakutuukako ebyo namawanda Eva bwe mutunyano we mulaba alinga kati ayagala okukaaba naye Eva ono tetumanyi ebigambo ebimu muzibu wa kubyogera naye okusinziira ku poliisi emu ku report kuba kyagenda maaso n'okunoonyereza nti yatwala Eva bamulina bakoze okunoonyereza bamunoonyeza okumala ebbanga paka ate bwe bamufunye tukyayongera okuba nga tugoberera ensonga tulabe Eva bazuula batya we yali ali kuba takolera emboozi eno mulundi ogusooka nga amaziga mangi nga famire ekaaba banoonya omwana ono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omukutu guta nti tusinzire okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Mpya subscribinga mpya omukadde weebera kubeera nga oyongera okutwegeka amaaso kwata ku kadaawo sharingira munno link eno mukubiza abantu basubscribing batwegatte kutuweze namba nga nnene tulabe nga tubaako naffe gye tulaga. Tutebetebe lugendo ne tujja ne twambukako wano ku kyalo kiyitibwa Kasokoso wano ekireka tuli wano kumpi n'Omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naye bwe wali badde oyitanga abantu be wano ku muliraano wagwawo obuzibu nno bwagwa wano bwali bwa mwana ow'obuwala eyabula ebbanga ekulungudde emyezi egiwerako. Twakola emboozi eno oluvannyuma emabegako mwaka guwedde ng'omwana ono ng'abuze gwali mwezi nga gwa 9 gwa 10 awe gutyo omwana ono ng'abuze mu ngeri yali tategerekeka bulungi. Waliwo omuntu yajja n'amukima ewaka neyeefula amulekerako n'amutwala nga bw'omanyi bamaama bisaba n'ebiddamu ne bibaluma buto noonya omwana talabika ne wabaawo omuntu yabeera nga ku ssimu awo ng'atera okukuba essimu simanyi omwana wammwe gyali simanyi yakola bw'ati simanyi biki omwana abeera ng'abuze ne tukola buli kimu kyonna ntulaga amawulire omwana n'abula naye tuzeemu tufuna amawulire ng'ate omwana nazzeemu n'alabika poliisi ng'erina ebitundu byemuzuddemu ne tugamba aka tujje tubeere nga tetwongera obbakolera emboozi eno. Waliwo abantu baffe abatalabira emitala mayanja abatalabira emitala mayanja mwaleka abaana bammwe temumanyi kiki baliko oba okitegeera neefuba nnyo okulaba ng'owuliziganya ku mwana wo mwagenda abamu kukola mu kiyumba abamu muli mu ggwanga erya Dubai abamu muli Sweden abamu muli America bangi betucommunicatinga nabo nelaba nnyo nga famire eyo eri etabeera ng'ogikonako munywanyi olabe kiri kitya if possible mukutereko ne ku video call olabe nti omwana wo ali atya kuba abaana babula abasajja babakabasanya babaana babuwala ababalenzi nabo tebakyali safe ebisiyaga bitirivu nnyo wano mu ggwanga erya Uganda. So twambuse ne tuva ekireka mu town ne twambuka wano tukira ku kyalo Kasokoso kuliko emirimu egy'enjawulo gikolerwako kuliko wano abakuba amayinja n'abantu wano population nnene nnyo abantu bangi bali bwe bati wano ku kyalo Kasokoso kwe tuzze abantu bye tukwakyalire mukwano gwaffe ono tumubuuzeeko atunyumizeeko oli otya gendi oli bulungi iye kiriya iye erinnya lyo ggwani mpozi erinnya yange bampita Namawanda Eva Namawanda Eva tubadde nga tukunoonya nga tetukulaba nga babulirawa munywanyi Nakikonge kisangibwawo Luweero wava otya eno ogenda otuuka Luweero omusajja yantwala musajja wali omumanyi yakutwala nedda kati gwe lwaki omuntu gw'otamanyi yakutwala wali onyumira nnyo okutambula olina emyaka emeka Eva Namawanda 8 n'emyaka 8 osoma kirasi primary 3 osomera wano wenyini we tuzze nsomera ku kireka si kati tunyumizeeko omwami ono yakutwala ati yatusanga mu nnyumba n'akonkona bwe yakonkona newomugulira n'agamba ati n'agamba nti nomumanyi wamama Ukasha netugamba nti notumanyiyo wamama Ukasha ebisinzo tobinyeenya bireekaana ne mugamba mumanyi wamama Ukasha ne mugamba nti mumanyiyo iye eki ekyaddirira n'agamba ababiri mudde omu amperekere mubona yalondawo gwe oba gwe yagamba nze kankutwale
ffenna twali twagala okugenda. Mwali basatu ekitegeeza? Iye. Nze ne ŋŋamba nze sisigala. Gwe tosigala? Nga babiri nti bamutwale gw'omu nsigala n'ogamba gwe tosigala. Kati agenda okukomekereza nga gw'omu gwamuwerekera oba mumuwerekera babiri? Namuwerekera omu. N'omutwale wa maama wo Kaasha? Nangamba tino mupiikinga ebintu bye. Mpuna alina ebintu byagenda opiikinga atukumewo. Netukkirira netugenda. Ng'omaze omutuuse wa maama wo Kaasha oba maama wo Kaasha temwagenda? Yagamba tugenda. Twatuukayo netukkirira awo ewa maama wo Kaasha. Naye maama wo Kaasha temwakyamayo? Netukkirira netugenda ku standard sign. Natulinnya booda eri ku bitaala. Netulinnya ne taxi. Mwe mwali mulinnya booda mutuke n'olinnya taxi nga tomubuuzaako mugamba nti tugenda weeno? Anti yali angambye nti naagenda mpiikinga ebintu byembu. Mumale mukomewo? Mwe ne mugenda bulungi? Kyekyaddako awo ne mulinnya taxi? Netugirinnya paka eyo Nakikonge. Nakula paka Nakikonge? Awo bwe mwatuuka ebintu yabipiikinga? Teyapiikinga bintu? Kyekyaddako we mwatuuka e Nakikonge. Kati we yakutwalawo wennyini we yakutuukiza we mwatuukira ewaka? Wakaawe. Ewakaawe? Ewakaawe wali ani naani? Tewali. Tewali? Nga beera yekayikayika? Kati eno mwavaayo essaawa nga mmeka oyajja akujja wano ewaka akutwala? Mu kitundu. Eyakawungeezi? Ekitegeeza buli kimu okijjukira, oli mugezi. Ssaawa emu kitundu. Kati Nakikonge mwatuukayo essaawa mmeka? 5. 5 ez'ekiro? Ani yakuwuliranga essaawa zino okuzimanya? Temwatuukayo essaawa nga 5? Tewali. Wateebereza lwagazi kaziri 5 ez'emisana ez'ekiro? Ssaawa zaali 5 ezaddi? Ez'ekiro. Zaali ssaawa 5 ez'ekiro ze mwatuuka eri? Kati obudde buba buzibye. Enjala yali tekuluma? Naye maze okulya. Oli ovudde wano ewaka ng'olidde? Oba yagulira ebyokulya mu kkubo? Teyangulira. Ova wano ng'olidde? Mutuuka ewaka. Kati ki ekyaddako we mwatuuka ewaka? Tewali. Tewali? Ne mutuula butuuzi awo? Ntebaka. Ne mwebaka? Ewaka yaggulawo obuguzi, tewali omuntu yenna ewuwe? Ennyumba eyenkanawo obunene? Si nnene nnyo. Erimu ebisenge bimeka kale? Kimu. Ennyumba ye ya kisenge kimu. Ayingira mulimu ki mu nnyumba ye? Ogezaako okumbuulira nti oba mulimu entebe, obuliri, biki mulimu ki? Mulimu ekitanda. Nekyo ekirala? N'ebintu. Masowaani, masepiki, masigiri w'ebityo? Temuli ntebe? Mulimu emmeeza. Emmeeza? Ebitanda bino mulimu bimeka? Kimu. Mulimu ekitanda kimu? Ate emifaliso? Gumu. Gumu? Kati bwe mwatuuka ng'obudde buzibye, ki ekyali kirina okuddako? Tewali. Tewali? Mwali mulina kwebaka obudde buke? Si we kiri? Tunyumize byonna nti kati ne tugenda mu buliri ne twebaka. Njagala onyumize emboozi yonna nanga bwe yali paka. Byonna by'oyise mpaka lw'otuusa okukomawo. Waliwo abantu abeetaaga okulaba ebintu bino. N'abazadde abamu bafunemu ekyokuyiga bakume bulungi abaana. N'abaana bano wayinza obbaayo abamu abalaba ne bamanya nti omusajja wajja nga tomumanyi n'agamu mumuwerekera. Tokkiriza fuluma waka. Okitegeera? Oba gy'obadde wabadde wakunyumira? Ate tewanyuma? Nga olimba. Ate takugulira ku biyogati. Kuba nga mbuyagala nnyo okunywa kiyogati n'embuzi. Naye bannange kyokka omwana Namawanda. Kati obudde buziba. Okwebaka bwe kutuuka gwe wasulawo? Okwebaka bwe kutuuka? Nkwebaka. Okwebaka bwe kwatuuka? Ne mwebaka? Neyeebakawa nawe ne weebakawa? Ku kitanda ye yeebaka. Ne weebaka ku kitanda naye gye yeebaka? Kitegeeza mwasula ku buliri bumu mwenna. Kati bwe yali akutwala bwe mwatuuka eyo yakugamba bigambo ki? Nti nze ndi taatawo, ndi kojjaawo, ndi ankowo, ndi aniiwo, ndi mukwano gwe, yakugamba ki? Kyoba omuyita? Mama wange nti nosimanga ali bweru. Yakugamba mama we? Yagamba mama we yagenda bweru? Yagenze bweru. Yagenze bweru. Wano wabeera wali tobeera na maama wo? Nali mbeera naye. Wali obeera ne maama wo? Kati nga gwe tumubuuza ate oli maama gwe abeere gwe mbeera naye eri ewaka yaani? Anti gwe yali agamba nti nagenze bweru. We yakukimira wano maama wo yali taliiwo?
Wali obeerawo nani? Mbeerawo ne maama alizaawo. Maama omulala, maama muto, si maama waddala. So nagamba maama waddala yagenda bweru. Kati ye nga kugamba ye olina moyito atya ye aniiwo. Puno taata. Ye taata. Maama wo teyakulaga taatawo waddala. Teyakulaga yuko taata omulala. Omumanyi taatawo? Kati nako kati gwe tomubuuza nti ate taata oli omulala. Tewakimubuuza kasagamba nze taatawo. Maama yagenze bweru naawe n'ogamba ye gwe. Yangaano bimubuuza. Yakugaana nti. Yanga tomubuuza ekintu kyonna. Kyengugamba ky'oba okkiriza ate oyagamba. Yangamba nti no simubuuza ekintu kyonna. Ate omwami oyo amannya ge yaani? Luyombya James Sam. Oyo yakutwala? Luyombya James. Oyo yakutwala eyo, yakukima n'akutwala. Ye Luyombya James Sam. Erinnya lya Luyombya James Sam ani yali kugamba? Walimanya. Walimanya otya? Si yali ngamba. Nego walimanya otya nti? Mikwano gyange tebeba ngamba. Mikwano gy'abato oba abakulu? Bwatuuka n'ofunayo mikwano gyeyo? Kati sooka onzizeeyo wali mugenze mutuusa muyingidde mu nnyumba obudde buzibye nsaawa yakwebaka. Ne mwebaka ku liibwe bumu mwenna? N'akwebasa wali naye neyeebaka eno kyali kitya? Ye yeebaka eno neze neebaka eno. Manyi nze nnyumizaako nga kyaliwo omukwano gwo bw'agambye agulireyo gati n'embuzi nga tonnimbye ate nga towaayiriza. Neyeebaka eri nemwebaka eno nemwebaka mwenna kyali kitya? Tofaayo. Nze nnyumizaako onyumiza just kuba nze neetaaga kumanya omanyi nze njagala nnyo okuba. Yeebaka eno nze neebaka eno. Obudde ne bukya? Kati bwe bwakyenkeera n'okola ku mirimu awo ewaka? Nga lwaki tokola mirimu? Omwana alina okukolera taata we emirimu awo ewaka ng'azuukusa. Ne bukya ye n'akola emirimu n'afumba caayi ne munywa. Kati nga munyumya biki ddala, munyumya bigambo ki? Tewali. Nga takubuulira nsonga lwaki yakututte eyo? Takubuulira nsonga? Nga bw'omubuuza kuno omugamba nti kati ki ekiddako nzirayo ddi eri gye wanzigye nga ye agamba ki? Tewali. N'ebyokulya abadde akuwa bulungi ng'olya bulungi? Nga n'okunyoonywa bulungi buli kimu ky'oyagala kyakuwa? Nedda. Abadde akuliisa byakulya ki? Matooke. Maki? Matooke. Na bijanjaalo. Byokka buli nnaku buli nnaku? Oluusi nga waleeta ku nnyama, oluusi ebinyeebwa, oluusi bikiwe ebityo. Kati wakati wajjangawo ko bantu balala mwabeerangawo mwekka mwekka? Naye wavangawo ko ewaka n'ogenda n'ozannyako ewali ban'okumiriraano? Yakuleka nga n'ogenda n'ozannya? Nga tobaako omuntu gw'obuuza kugamba nti bannange najja eno nno taata omuto naye njagala kuddayo eri wa maama nga tobibuuzaako gwe? Nga lwaki tomubuuzaako? Eno wali okooyeeyo ng'oyagala eri waakunyumira? Kati waba tewakunyumira lwaki gwe batoyogerako n'omugamba njagala kuddayo eri? Namugamba n'agaana. N'agamba ati? Sigenda kuddayo. Nawe togenda kuddayo, ayagala obeere ng'eyo? Kati okusoma we kwatuuka? Nangulira ebitabo. Nagulira ebitabo? Ne peni. Nakutwala ku ssomero otandika okusoma? Era obadde ng'osoma? Kati nga batica tobagambako sitoori eyo engeri gye wajja okutuuka eyo? Nedda. Nga lwaki? Kitegeezebwa leka atwani wakunyumira. Ngira mu nnyumba mbeeramu babiri mwekka. Tewali muntu mulala abeerawo. Anko oyo muntu mukulu ansingako obukulu n'obuwanvu n'obunene oba yenkananga nze? Simanyi. Tomanyi? Talina kibi kyonna kyonna kye yakkola anko oyo oba akkubye oba akusumye? N'ekirala abasajja abaliwo we batuuka banayi ne babeera na waliwo ebibi abasajja abamu bannange obimanyi lwakuba oganye okunnyumizaako. Naye nze mbali njagala onnyumizeeko byonna mbimanye. Tomanya oyinza obba yeyo omuntu atulaba n'agamba omwana oyo kamugulireyo embuzi ennamba bagisaleko omutwe ng'alaba bamugiremu ekibumba akirye. Oba ne wabawo omuntu eyo agamba mwana akamugulireyo ekiyogati kibookisi gwe Sonko omugulidde kacupa kamu kokka kakebe kamu. Oba tobyagala? Kati nyumiza seetula emboozi. Biki ebibi bye wayitamu?
Ko nyumiza ku birungi yakuwanga ettooke n'olya ettooke. Yakulya ebitabo n'ogenda n'osoma. Omuntu buli muntu wabeera ali abaako n'ebirungi n'ebibi. Kati ebirungi ebinyumiriza. Buli ako ne kwera ebibi by'omanyi nti tina nakikola oba yankuba oba yansona oba yankola bw'ati nga sikyagala oba yankola kino. Nyumizaako nabyo mbimanyiiko. Wanze neetaaga omumanya baaba. Tewali. Kwetegereze bulungi mu feesi. Ebya ddala tewali kyonna. Kati ate nga mami oli jjajja yakugambe jangu onyumyemuko ne bano yatunyumiriza n'atugamba nti omusajja yatuuka ekiseera kakola ebibi kwata mu ssuuso weno. Ebyo bwebiti ebyo. Wanze gye yabadde yabinyumirizaamu nkodda. Byali biti ate ebyo. Tufaayo. Nze just tunyumya bunyumya. Byali biti. Tewali. Koza kampite mami oli abeera nyumiza. Kubanga gwe. Twateesezza naye omuzannyo gwaguse. Ganya ate okunyumiza. Ekigambo kikulemye okufulumya. Kikutuze kigamye okufuluma. Kati okunyumiza konyumiza just okumulya kw'owuliza. Olowooza oli ogenda kuddamu omulaba? Ogenda kukoba olabika bw'oti ogamba wanandaba ajja simanyi kunyiiga ajja kunkuba ajja kuntiisatiisa okola biki because yaggaana okwogera ekintu kyonna kuba ekintu kyamuzimbirira kuba ne poliisi yamukutte yali akubbye bubbi era wawona. Nze nkubuulira nga tomanyi ffe ntwaliro nga tukunoonya ne tugenda ku TV jjajja n'akaaba amaziga mama n'akaaba kati bw'ogaanye okunyumiza abantu otegeera. Era waliwo omuntu waffe yalaba story ng'okomyewo n'agamba tujje tuddemu tukukyalire tukulabe tulabe kiki kye weetaaga oba bakutwala mu ddwaliro bakucekinge oba weetaaga kujjanjaba treatment bakujjanjaba okitegeera. Kati bw'ogaana otunyumiza ekituufu wekyali oli togenda kuddamu mulaba gw'oti. Oyo yali muntu mubi era poliisi yamusiibye oba yakubba bubbi era wawonye n'okuwona osanga yabadde ajja kukola ekibi ekisinga awo naye lwakuba twakolanga amawulire n'alemererwa okukola ekibi. Tokimanyi naba n'abasalako emitwe. Tokitobiwulirako nti abalala bakisala mutu abasalako abaana emitwe. Kimanyi. Naye twakkola amawulire nga mangi ekintu ne kimugejjako. Twampulira omutima ndaba gulina gukkuba ogamba oba nkyogere basikyogera. Kati nyumizaako just tobaako kyali tugenda kuddamu mulaba. Kati bwajja yagambye nzija onnyumize then tulabe ki ekyokukola. Kati nyumizaako ontidde. Kati oba tontidde then kandaba oba ddala tontidde nyumizaako kyali kitya. Obudde bwe bwatuukanga n'akomawo n'akola ati bw'ati. Nyumiza. No problem nyumiza ate nejjajja omunyumize ne mama omunyumize bonna banyumize. Olwensonga kati gw'oli muto tomanyi genda kuddako naye ebimu bikosa okitegeera. So kinyuma n'oyogera nga bukyali then amagezi ne bagasala byali bitya. Kuba gwanyumirizaako jjajja nejje bakututeeka mu ddwaliro abasirikale ne bakebera naffe bye baatugambye bagamba byali biwe biti. Kuba alabika yali atutte mukyala we ndowooza akuze mpola mpola akuwase. So baatugambye ebirala yali alina kusalako mutwe. Naye twakola amawulire nga mangi yali alina agamba ndowooza nekimukwatako ng'alaba jjajja akaaba amaziga buli lunaku nga maama akaaba amaziga nga defense bano kukyala akunoonya n'ab'essomero wano nga bakunoonya ne banneyibawo n'omukyala abeera wali omunene bamuyitibwa maamaani bonna kati anyumizaako. Oli atayagala byogera. Bwe bwatuuka. Ekyo omutima nga gukkuba nnyo.
bikaabya amaziga kulaba ogenda kaaba bakubanga bakolanga yakolanga ki oba bakolanga kyanje basi yene ngaliwo abantu abalala biki ebyakutuukako ebyo kale abeera batugoberera emboozi zimu tuzikola naye tezibeera nnyangu kuzikola oba kubagusiza ekyo kye mba mwagala akolaba bakimba musuubira okolaba oba ekirungi mu story tozikola ebiseera ebisinga obungi n'ebingi ebisigalayo naye ffe ogwaffe gwe tukola tugeza kulaba nti tubasimira like tufune ekituufu tuleme kwejjusa mudda manyi tuyinza okujja ne tukola ekintu with the time kisaana ekituuka ate ne batugamba mujje mukomewo waliwo kino ekyasigalira bwe kityo ne tugeza kulaba nga tukola naye mukwano gwange wendayo no ogambye Namawanda ani Eva Namawanda Eva bwe mutunya no we mulaba alinga kati ayagala okukaaba naye Eva ono tetumanyi ebigambo ebimu muzibu wa kubyogera naye okusinziira ku poliisi emu ku report kuba kyagenda maaso n'okunoonyereza nti yatwala Eva bamulina bakoze okunoonyereza bamunoonyeza okumala ebbanga paka ate bwe bamufunye tukyayongera okuba nga tugoberera ensonga entulabe Eva bazuula batya we yali ali kuba twakolera emboozi eno omulundi ogusooka nga amaziga mangi nga famire ekaaba banoonya omwana ono naye waliwo n'omuntu eri yasooka okukwatibwako emabegako gwe baatugambako naye ate tebamutulaga nga yalinga akuba amasimu ng'agamba ajja kusala Eva ono ajja mukola ebibi ajja mukola byonna naye ate oluvannyuma ne babeera nga bazuula Eva waali ekyewuunyisa abadde waali ng'asoma tetwebuuza ono abadde alina Eva abadde alaba kimu kyonna kye tubadde tukola n'agamba owaayo omwana yabadde ninamukola kibi bwe banankwata nga mukozi ekibi kinaabwa ekiti kankyusa akazannyo kayebwe katyo so Eva ono alina emboozi nnyingi nnyo gy'asirikidde naye simanyi lwaki emulemye okwogera twassa omukago nga tutandika n'ambulira kyayagala naye mwaba tulabamu abatera okumbeererawo ne mbeera nga muggusa omuntu kyabeera ayagala naye simanyi kono Eva munaamukolera ki kuba Eva alabika ebigambo ebimu bimulemye okwogera naye simanyi lwaki Eva lwaki ebimu bikulemye okwogera okubimbuulira tewali tuyite mami mutunyumye ffenna like omami wanaabaawo ojja kumbuulira si ekyo si bwe kiri osobola okujja n'otweyongako okwo okay kale so tugenda banga tweyongerayo n'emboozi ya Eva ono kyemanyi we tunatuuka okuwungizikira story eno ajja bandowooza nga akkiriza otubuulira kuba abaana bakolebwa ebintu bingi abamu batwala mu mbuga za sitaani abamu bakolako ebyabyone bino ebya kisaawo kiganda something abamu ayinza omutwala ewantu mbw atutte mukazi we omulaba even ku myaka 8 mbw amukuze mpola mpola ne waba agadde omukuze mpola mpola mulowooza agenda mukuza atya kitegeeza bingi ebibeera wakati kati awo tugenda breakingamu katini nnyo naye mbasaba mbeere nga mulaba paati zaffe zigenda okubeera nga ziddako tumanye Eva ono yajja atya Eva bakuzuula batayo wabadde oli bakutegedde bati omusajja yakubira mama essimu musajja ki oyo yennyini oba neiba yanzikyewanewaka yakubira mama essimu weyali amukubira essimu waliwo tewaliwo wamanyi nti amukubidde essimu omusajja we yakutwala mu nyumba wabadde obeera paka oba ine wala wabadde nga akutwalako mu nnimiro ye ne mulimu obadde wayiga kati okulima omanyi okulima wakuyigira eyo oba wava eno ng'omanyi okulima ng'ennimiro enogisanga wa Eva oyagala otulimba wali olimira wayiza ate obyaye musajja akuyigiriza obyaye Eva Evelyn okay kati okulima obadde olima eyo lwakuba oganye okumbulira byabadde nga kola ate nga mbadde musula mwenna ku buliri ate nga ffe baatugambye ye yali yakuwasa nga alina mukazi wa mukuza mpola mpola paka wona akula okula ebyaddala omuzaalire n'abaana naye kati bye mubadde mukolawo Eva oganye binnyumiza olowooza oba nnaki agenda okukola olowooza ye alina kyagenda okukola oba wali wamutegeera nnyo nga toyagala muwaayo omusajja mbadde nga mutuuka ekiro nga kola tyabadde nga kukozesa okitegeera abadde nga kukozesa naye simanyi lwaki otyo byogera ate nga bakebedde ne batunnyonnyola byonna abadde nga kola ati
nkikyuseemu ntya kubanga Eva ngambye babadde nga basula bonna ne anko ye yamutwala mu buliri okitegeera ne Eva ku myaka gye abasobola okugamba nti anka abadde nga nkola waati olwo gwe twalaba w'emyaka 2 ng'agamba afanda abadde anteeka akagalo mu ki abadde anteeka akagalo mu susu kati temanyi Eva babadde bamuteekayo kaki. Okay, kale twongere ogobera kintu kyaffe kigendo banga kiddako nga tukyagoberera ensonga eno ya Eva eno story ya njawulo. Nze Sonko Muhammad katukomewo.